At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Paysi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Paysi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Deriv. Hey. BET winner waffe nominated for Grammy Awards. Eddy Kenzo Musuuza yagenze nakola ekivulu eky'amaanyi. Ekivulu ekyasombodde abantu ewatali kwawulamu na kuleeta mbeera ya byabufuzi. Ekivulu nekibeera successful. Naye kati okwandibadde ng'okwogerako eri abantu okusiima ate yatandise kolima ate era ne badda mu ntondo zaabwe ne Luba ne beebikula ebyama bingi nnyo ebiraga wa ssente gye baaziriira buli kimu ate nze nalabyemu Luba ng'alina omululu ogutakoma. Naye nga sinaba kugenda nnyo mu nsonga eyo njagala mbanjulire bannaffe aba Sundus Exchange ennamba ozirabaawo. Sundus Exchange bano oweereza ssente waliwo application eyo bagiyita Paysi oba osobola ogenda ku matabi ag'enjawulo oweereza ssente zituuka direct ku mobile money y'omuntu. Kale no mwine bannaffe bano aba Sundus Exchange oweereza ssente zituuka ku MTN mobile money, Airtel money ne M-Pesa. Tulina amatabi wano e Uganda, Kenya, Tanzania, Eritrea, Somalia, Pakistan, Dubai, Canada, USA ne UK. Oweereza ssente zituuka direct ku mobile money y'omuntu. Tuludde mu nkola eno, tuludde nga tuvungisa ssente ono technology tugenda bugenzi nga tukola adoption ne technology. Osobola ogenda ku King Fahad Plaza, osobola ogenda ku Kingdom n'obuuza Tayo Exchange, King Fahad Plaza, Sundus Exchange ojja kuba otutuukako nga tukuwa empeereza eyo. Mukulu Kabuye, nze ndabawo embeera y'obutasiima ku bantu bano ababiri. Abantu bano Luba atuuka akwatagana ne Kenzo agula ekivulu agula ekivulu kye mu 220. Luba ono yeesibye nnyo ku kigambo festival. Ebyo byonna ayogera festival oba kiki oba kivulu oba festival oba lonki ati yeesibyeko nnyo nti ng'eyaleeta idea oba yagireeta oba kiki naye nga festival kintu kya bulijjo wano. Bateeseganya ekiseera babeera bamaze okulanga COVID yayingirawo basiba ekivulu ekyo. Bwe basiba ekivulu ekyo kyali tekinnatuuka. Luba yali omu ku baalumba Salimu Sale ne balajanira gavumenti ne babbye ssente zaabwe ndi babafiirwa ssente bafiirwa nga ba business people. Era Luba yafuna ssente aboogera baga nti aleka yafuna wakati w'obukadde 406 nga ffe nno tweyajuguza lujjo tetusobola yadde n'okulya n'ekintu n'ekimu ssente n'azifuna nga bayinvesta ng'omuntu gwe yali apangisizza nti agenda kuyimba yadde 10 nga bamuwadde ssente okuva ewasale. Luba musajja gwe olifutadde. Luba wakolanga ku BTF noteekako obulango bwo ng'ekyuma kikusazeeko engalo ng'olaajanira abantu bakuyamba okujjanjabibwa olugalo. Kitegeeza oli musajja munaku. Luba oyo si yali nga yeeyita chopa ne ku BBS yeeyitanga chopa BBS WBS yeeyitanga chopa mbwe ekyuma kimusazeeko engalo n'alaajana abantu okumuyamba okumuwa obujjanjabi. Yali mbwakoze mu kwagala yajja n'agamba mu kwagala okwongera ku nfuna ye yali akoze ekyuma kya kasooli kati mu kuteekayo oba ebyo bigundi bya kasooli okutema ebigundi bya kasooli engalo ne bazitemako n'alaajananga abantu ssente ndowooza bamusondere. Kitegeeza musajja gwe wali munaku naye mulituusaawo emirulu egy'obutakuta. Luba Katonda gy'akomye okuyamba okufuna ku ssente ate weeyongera kuba na mululu kuba nakulabako ne ku gundi ng'oli mu ntalo z'okubba ettaka eruweera ekyo. Luba ng'olina abantu boosibye mbu bakutemedde ku ttaka. Luba alina Lero estate. Luba oba ye Lubwamaani
bena saagala kumanya wabula ekikulu nali mmanyi nti yeeyita copacopa bwe yamala ne yeeyita luba kale tukkirize luba gy'oli gw'oli kutaddi bizinesi ki mu Kampala gy'osobola okukola n'okola amagoba ga bukadde 4 era bwe baakuwa obukadde 4 ng'ofunye mu ssente ezo wasasulako omusolo gwa ssente mmeka balamu kyeyadde agamba nti n'ebina yafuna bingi nti osobola okuteekamu obukadde obwo bwennyini ebina n'ofunayo miliyoni 45 talina nawe yateera banyaga bunyazi gavumenti sente teyateekamu na bukadde buwera 10 yawozambu nali maze okupangisa ennyonyi biki nali red carpet egula sente ate luba alina enkuuka yakagifuna baagimuwadde infact luba yatambuza ensonga za Buganda zonna mu bizibu nnyo kubanga abitex yalinga ategekera Buganda naye luba ne yeenyigayo n'agenda gw'omululu ogw'obutakuta obutakuta sente guli kutuusaawo walabikira ku butami mbu bakutemedde Luwero mu nsonga za ttaka wenyigidde mu kubba ettaka wenyigidde mu bino wenyigidde gwe tova mugogo limbo nze omuntu gwe nali manyi mbwamu nako yalaja na ku biiti bamuyambe ngalo ekyuma kisazeeko bw'ofunye sente ofuuse kizibu sente ze wajje wasale otunuulira luba ne copa enjawulo weeri sente ze wajje wasale waziteeka okusinga copa in fact nze nalaba luba n'ensooka n'embuusa oba si copa oba ye copa engalo zaddawo oba nayo yali alimba nga tewaali ngalo zasalwako nga gaali magezi ga ssente omusajja ne bakuwa ezo zonna sente n'osigala ng'olookera festival mukubanga waleeta erinnya waleeta just ekiteeso kakati olaba ne yayimba oluyimba lw'eggwanga teyasasulwa kati gwe kiteeso obwo bukadde ebina bizinesi gye wandikoze n'obufunamu ate kati wabanga Eddy Kenzo yali agenda kuyimba ennyimba ziri mu biseera ebyo kati Eddy Kenzo ennyimba zayimba leero zanjawulo okuziri luba tujjeeko omululu sente ze wafuna twetaaga otubuulire oba wasasulako omusolo kuba mu gavumenti buli ofuna sente olina okusasula omusolo tewasasula musolo sente obukadde obwo bwe baakuwa kali musale bwe yakuwa wasasulako omusolo gwa sente yabadde awo ng'akaaba nga bagamba mbu yakabizza eriiso limu naye ekisinga okuba ekyenjawulo luba mbu yagezaako okuggala ekivulu ekyo naye abanene nsaba ebitongole by'ebyokwerinda mutandika okunoonyereza ku luba enfuna ye gyafunyemu ssente kuba ali musajja mwavu obugagga obwo bonna bwakoze muri estate atubulire gyakoze eki gyabujje kuba kirayika muntu mwefuuzi nti sente kyogala sente ze basondeza engalo oba mwe yajja sente ezagaggawala eyo musajja mugagga naye tamatira abagagga abatakutaabo musajja muzibu nnyo era akwasa obusungu bwenzirako ku saidi ya Eddy Kenzo walina enteekateeka ne munno ne mukkiriziganya ne mukola n'endagaano si ye yaleeta covid n'asazaamu ekivulu bwe kyabadde kituuse lwaki tewazzeeyo n'okwatagana ne mukuteeseganya oba n'akuwongera ku ssente ze mwali mubaze n'omuwa ekivulu n'akitegeka musajja gwe naawe Eddy Kenzo kasajja gwe naawe kati mu kwagala okuddamu okutegeka ekivulu ate luba yandiyagadde era amagoba gabeere geegamu ayinza n'okuba nga yandigambye sikwongera ssente ekyo twandikituuseeko singa yamugamba nti namuyita tuddemu tukole n'agaana okunnyongera ssente naye teyakyogerako era teyakiteesaako tosobola kugamba muntu baddamu ne bateesa naye Eddy Kenzo agamba nti yasaba miliyoni ate zennyini ebina kati lubanga n'agamba nti gwe musuuza wali otuuse ddi ku mutendero ogwo ogw'emiliyoni ebina oba okitegeera kyenkugamba nti Kenzo singa yali muntu mulabu yandizeeyo ne bateesa nani ne luba teyandimusabye miliyoni 4 olw'ensonga kuba tannaba kutuuka kirasi ya miliyoni 4 Kenzo bwe Kenzo osobola okutimba ekivulu n'ozisolooza ebina nga si gavumenti yekutaddemu naye okujjako waafuluma atuuka mu mutwalo gwa $, $360,000 ebyo byebweru osobola okuzifuna ebweru ne wano mu Uganda ate nga munno olaba nti yali lwakuba nti luba simusaasira naye mubbi bamusasula naye kati olwo tuli mu bantu ng'abantu kasajja gwe Kenzo oli keefuuzi mu kwekaabya okwo mulowooleza abantu nti bakusaasire nga abantu bagenda kujjako simpaseyo gy'obeerungu yagala mu bantu kale temwakkiriziganyiza ekivulu kibaddewo era buli omu ffenna tuvumiridde luba olw'okwagala okukola ki okukungula gy'ataasiga n'omululu ekivulu kibaddewo kitaddekeddwamu gavumenti ssente kyotosobola kwegaana kuba kola olusi buli omu nti asaba kola ne bagimuwa kimanyikiddwa kiteekeddwamu ssente okutte ba prime minister Nabbanja ze atuuse n'okumenya amateeka ga KCCA yateekayo ebivulu kwe biggwera n'abagamba mukyakale paka saa 9 prime minister NRM gavumenti wa gavumenti n'ovaayo n'okekema bampalana baagala kunzita aba opposition ngumanya nze kino ekivulu si kya byabufuzi Nabbanja mutunzi wangoye prime minister mutunzi wangoye oba musuubuzi
naga ate nvaamu nti omuntu eyampeereza n'ennyonyi straight nenzijja okuva mu West Africa direct paka wano kati nojja n'okabambu si bya bufuzi biki okaabakabo obuzigaziga obutalimu obuziga obw'ekirogo Kenzo njagala nkutegeeze wano Muzaata bwe yavaayo n'akugamba owase nnyo ffenna twavumirira Muzaata era twalumwa nnyo yakuteekako ekintu ekyekive era abantu bangi bakyawaleema bye yakola ne Muzaata abantu ne bamukyawa nga tutegeeza tulowooza golimu amagezi naye ate ebintu by'ogenza okola oluvannyuma lwa Remo okugenda ng'anoba Muzaata ng'afudde ne Remo okuba nti yanoba ewuwo tutandise otegeera nti Remo yali mutuufu okunoba ewuwo kuba okutegeerako kuyinza okuba nga kwalemeramu embeera ya street kiyinza okuba okutegeerako kutono njagala nkutegeeze Kenzo oli w'amaanyi oyimba mu nsi yonna tukuwagira nga munnayuganda azivuga kitona mukwagala ng'omuntu naye ebintu by'otandise okukola ntandise okulaba nti ndowooza mpagira muntu mukyamu amaanyi g'omuyimbi gonna galina musooka kuva waka eyo yonna gy'ogenze kati gye bakunominatinze mu awadi ez'amaanyi tolina luyimba lupya lw'amaanyi lukoze kutuukayo naye olw'okuba nti olina sapooti okuva mu bantu eno wansi obeera w'amaanyi olwoteekayo ekipya ne baagala bakiwulirize ekipya kyewakoze eki bw'onoofuuka omuyimbi n'olowooza nti oli muyimbi w'ebweru bwe n'olowooza nti wano aba wansi tebategeera basiru oyinza okuseretuka ate era kasobola okuba nga kuno gwe mulundi ogusembeyo okugenda ng'okkirira otandika okusigala okulya kuze wakola sooka otegeera abantu b'oyogereramu ebyobufuzi nti tebakwagala nti kati Kenzo yandisiimye ekivulu n'abantu abakuŋŋaanye abantu bazze mu kivulu kyo lwakukwagala tebaze lwa NRM bw'otandika okuyimirira mu kivulu kyo n'ovuma opposition nti bakuwalana nga nabo abawagizi babaddeyo kijjukira opposition mu Buganda balonda batya ate nga sapooti y'ennene eri mu Buganda bakwagadde ng'omwana waabwe yava ku street ne bakwogera okuva wansi bw'onootandika okubamanyiira naye nze ojja kukwata ekubo bebekulu lyeyakwata nze mu birowoozo byange oba abantu bano ekisinga butaba nagundi public relations oba aboogerera kati nga manager naye wala ebintu ebimu nga bino n'okukyamuukirira kwennyini bw'amanya nti president yankubirako kasimu ne twogera prime minister ze ne ku kivulu kyange minisita gundi abaddewo olwo naye atuuka okulowooza nti ali mu kintu mbeera za gravity naye abo bakuwanika ne bategula eddaala bano abantu ba wansi be bantu bo abaali bawagira bebekulu abaali bawagira kusaasira kati bamukuba obucupa ne gavumenti ya NRM bweneeraba nga otuusenga kusaasira naye ejja kusuula nti ebyobufuzi abijje mu music yono abawagizi abantu bamuwagiranga Kenzo naye bonootandika okukekema baani abaagala okukutta ab'opposition takuvumya abantu abajja okukunona ne bakwata abaana b'abantu ne bakuba emigo ku kisaawe Entebbe okitegeera abantu ne bayimirira naawe ne banenya Leema naye kati fenafena tuusa okulowooza nti Leema yali mutuufu omwana omuto tafumbirikika nti gwe okukula kwagaana so oba ndowooza kyekiseera ofune n'omukazi owase naye ate wagamba mukazi ayenkana nnyoko kakati ate maama wo nga yafa abantu abataalaba ku maama wo banaamanya batya ebikolwa bya nnyoko omukazi ajja kufumbirwa yenkana nnyoko tekisoboka kubeerayo olw'ensonga buli muntu Katonda yamutonda n'omwoyo gwe yagamba ayagala mukazi alinga nnyina ekyo kizibu naawe kuba ndowooza kuba alina buli kimu musajja mugagga alina ssente alina erinnya alina buli kimu naye ndowooza okuwaza anoonya anayefaanana nnyina tannabakola ki kuba ndowooza singa abaddeko kkono omukazi ndowooza nemugambye nga tuswala yandimuyambyengako namuhandolinga nga bw'olaba mukyala Bobi Wine bebekulu balina abakyala kyaba yeetaaga kati ebeera management kati nga bamaneja b'egundi eyo be bandibadde in fact nze Kenzo nabadde musuubira nti yandisoose n'asirika n'akolayo special party nga yakwebaza abantu banaye nebaza abantu nga atutaakadde n'afumiitiriza mulenzi oyo anyiiza naye munnange bw'onoogenda bw'otyo abawagizi bano abantu bala mu magoma be bakuba ezizo ate be bakuba ezaabundi ndowooza kyekiseera akati koobadde okutte kirabika otandise okukeesuulira gwe kennyini banaye tweyanziza nnyo mugende mu maaso n'okukomentinga n'osubscribinga munyige like ku vidiyo zino banaye twagala okumanya gwe oteesa otya ku mboozi zino ze tujja tukubako ebiteeso teeka mu maaso awo ku comment section tweyanza nnyo banaye tusinkane mu mboozi zaffe eziddako genda mu maaso n'okulaba emboozi ez'enjawulo eziri kuno tulinako emboozi z'ebyobulimi emboozi z'okuzimba everything unique